Anti watwerekedeke waisere sweetest of amazing club life. Batugamba nti program ena mazima ga Katonda. Ye program ekyasinze iraga wengezaako kugikunyonyola. Ekigambo labo botegera mu habati. Ate wekyogera ku kigambo live. Amazima ga Katonda ategeeza ku bintu ebitambula mu bulamu bwaffe obw'enjawulo wekyita. Batugamba nti abakaguje bakabaka the sweetest of queens. Omuli kibayita Doreen Ogasene Pina baby. Ngeno abaye kute ku mutima gwo kano ka Katonda. Ana wakyala Katonda watu wange ekirabo. Ne kabaka nakayita kibayita the amazing moment. Ani mudaye oli wakabi. Dr. Lamulunzi. Wow. Mama. Kajoli naye gala kuyiga. Andi agadde nnyo. Nadia kumusanze tewali mmere. Nenga tulabye. Ne fruit boss teyagala kulya watermelon. Mbulaki. Ya kizungu. Ebya kizungu akensebizo. Kale ate kati osobola tulaga nga bw'otuusa foofu waggulu. Endiza foofu. Oba bakulisa. Kulisa ndeka nerisa. Bwemba girlfriend won bade manza ino kulisa. Sikiza zaino kulisa mukwano nze nerisa. Bana. Silvanga manyo mukwano. Simanyi mukwano mbako. Osobola kukolera mu nga bw'onoolya. Wenaalya? Naye ombulya n'okumbulya wabiyiga otya? Nabiyiga ntya? Temwama zotegeera bulungi ekino tambula. Lwaki otulira boosi wo? Abo batuveeko nabo batukkiriza kati naffe lwaki Olina bosi. olina otulira boosi? Olina otulira bosi. Lwaki olina botunuulira? Ati munna bolenga abakono Japan munna. Bandaga ku muhabati. Bakulaga ku mukwano Crown Japan. Naye nange nno kwenda kutegerera by the way. Wantegeera. Wamutegeera Crown Japan? Crown Japan. Naye kyembadde njagala bagamba mbu amanyi okweriisa so mbadde njagala kulaba wakiri angerezeeko. Ayagala bakuliise bina? Andiise. Perfect. Silva. Agala kuliseeko. Oyina mulisa. Yakulisogere mu feeling y'omukwano bedda. Wetuvandiisa balete watermelon. Bonalesa bina mbona agenda funa feeling. Gonna down. Abanaki. Batugamba batugamba love always become magical into feeling someone. Tujja tukanga kawuja mu bina feelings ziva wala katokayo. Obera oli sotya. Okulya. Sometimes kati nganzi. Yagaba ko fruits eating with a fork. You see? But why don't you feed me with a fork? Hey! But DJ Silva, I'm serious. I know you're serious, of course, but okay, we're gonna do it. We got to finally. Finally. I got to know. Oh, the Wagambi. We gotta do it. I gotta know. Silvanze banaki. Oluzungu. We gotta do it. Hey, ngokasusiza wakala kuteka feeling. Kati negalo manya. So why you got your police like a chikere? Naye kanti okulisa ekigere. Yes. Actually okulisa ekigere ndowooza Katonda yakitegeka. Buli kimu ekibaawo mu nsi muno amazima ga Katonda kibaawo lwa Katonda. Era Katonda agenda okipaaninga, that's what I'm gonna use. Era nagenda okomekera nga kyenkozesa. So you tried out bullich, you kept trying out. What you call your kulisa? No, sigama nali nkoyo kundisa. Just already emyaka wejagenda nga nkula. Memory we changing. Of course, why not take what is next? My God's do. Nze madendooza nti noba either wabiyiga musomero that people who learn from school. No. Sabiyiga like musomero naye nga nasomera just musomero eri abaliko bulemu naye nga I have not learned those things like there. Thank somebody mpanga because care mukwano because talent nali nyina. Bagamba this guy na talent naimba nga kusomero gwe. Kaga ndowoozi. Naimba kiko gendo okumbira. Kati mufano bagukyandetera mu nnyimba. Zaka olaba ndo bwentudde. Agala nkwembere makayimba katono. Badera bando bwentudde neterezeza. Manyi waliwo akayimba kasinga okunsanyusa. Akaliwa. Kayimba kano kamukwano kali so amazing. Kandoza kakafuluma juzi wano nti like kagamba nti bina baby ngamba nti njagala tolinayo mulala ngamba nti ndiwo mpaka kufa.
Silver ng'ogubulisa obeera oseka. Ati omanyi kati nze ngenza motivating people. I do motivating people, motivating abantu ab'enjawulo. Kati wherever I do motivation, I don't need to be angry. Nenyiga bitali no, I have to be happy so that buli kimu kisobola kubanga kintambulira bulungi. Yeah. Yes, Silver. Kati ekirala mbadde njagala nga bwe tunyumya nga bw'onkolera mubiri nga bwe tunyumya gwe ng'oddamu nga bw'oyogera nga buli obuntu bw'obootera okukola. Njagala nkole ku buntu obwo. Obwogerako about our show name. Yeah. Show name. Yes, even when you're conversing to me since ogamba bya mukwano. Bya mukwano. Yes, kati ogenda. Show name yaffe pozi bagiyita batya? Love life. Love life. Yeah. Nga muli ba mukwano. Love life. Love life. Olira no mbadde ndemako kulisa mbako nawe. Okay, yagala nkole mwako nga about love life. Ka feelings enno. Kale kanka kolere mukaawo. Okay. What about erinnya lyo? Nze mpita Doreen. Doreen. Okay. Wow. I try to get why say the sweetest of amazing love life. But to much program when I'm Simaga Katonda. A program which I see. Iraga wengezako kujikunyonyola. Ikigambo love botegera muhabaji. Ate wechogera ku kigambo live. Amasimaga Katonda ku bitambula mu wafo bwenja ulo wechicha. Batugamba nti abakaguje bakabaka the sweetest of queens. Omuli kibaita Doreen ogasene pina baby. Ngeno abaye kute ku mutima gocho kano Katonda. Anawachara Katonda watu wange ekirawo. Ne kabaka nakaita kibaita the amazing moment love life. Wow. Kajolina yagala kuyiga bane basajja. Bane sabanga bokola n'obo. Obabulye no babulye bane basajja nga tebakyamanyi. Abasajja kutukwana bana. Abasajja tebakyamanyi bagamba bakwana. Kwana lwaki tuwayo. Ntendoze naku zino baagala bya mangu. Nga bokola ne buli obuntu. Bajja munange. Ebyo. Obadde ombuuziza ekibuuzo lwaki abasajja tebakyamanyi like okwana basajjira. For example, bwembanga nkugambye ekisinga otegeera ekigambo mukwano n'okimastaringa akaseera k'omukwano amazima olina okawera ddala akadde buliwo wakadde n'otegeera omukwano si kyangu kwogera omukwano nti I love you oba noteekiga akaseera noisetiringa n'otegeera nti omwagala either already okumwagala kubanga amazima toze mbulamu gwe okumuzanyira okumuleka mu maziga ekyengeri gy'osobola kunyweza omuhabbat by the first number one position. What's the way to read? Kati obugambo okozesa buliwa obugambo naye njagala nange njogerenga gwe nga neddodo bwe tuyiganga banaffe tulina okuyiga obugambo okozesa buliwa obugambo bweyinza ogamba like about love yinza okuwaayo sometimes bano bawe aliwo baagala okutegeera ku mukwano engeri gy'oswanyweza ati kati nga nze gejengamba oyinza okunyweza omukyala by this and this. For example oyinza ogamba omukyala obaka wakamusinkana nga tomumanyi kati amasiima ga Katonda oyinza ogamba bina baby amasiima ga mama kawala gabukizamba era nga kamama nobukogera bugogeze kigambo yes amasiima mpulira nti kifiiringa ku mutima gwange amasiima kanakyala just nokogera nekaddamu ekigambo yes kakyogeza ne feelings eziri so solution love amasiima just kasuka ate nga bwekyogera ku Doreen I don't know yekutse ku kisambi kyanaye agala bisusana nga wanaye Silver amasiima wote wadde okubanga ogezaako kusika attention y'omukyala oyo era nga omugamba omukyala you're so beautiful nemugamba amazima gwe bulamu bwange mpulira just I will not let you away. Wow. Okimanyi ndi mukiga naye olaba ndi mukwemoola. Wali mukiga? Seemoola mola ne simoola olaba ndi mukwemoola. Abakiga balina omukwano wali omukiga gwe gwako ng'alina omuhabati. Basaaga. Waliwo abantu abalina omukwano wammanga. Waliwo Abanyarwanda. Omunyarwanda alina omukwano. Oye nga yakwagadde. Mujja kakasa alo no muna Kenya abana Kenya abo balino mabati nze mune alo kinala bakaawo base ekyo kijja kyogera kirekera omuntu akwagala bakwagala byaddala abana Kenya Abanyarwanda n'Abakiga balina omukwano Abakiga njogeddeko bugezi tebalina nnyo omukwano naye binekakasa
Munyarwanda n'Omunakenya n'Omunakenya awo baagalana abazaire baagalana Silver nga tutambudde nnyo naye twatuukayo mubazaire abazaire balina omukwano n'omuzaire ng'akwagadde akwagala at least wobanga ogenda mukyawa mufa mwenna kati wali omukwano gwali gukkabizaako DJ Silver omukwano nganze nandiba nga I teach nsomesa omukwano niyiza abantu abambeereddewo kyekindeetedde kubanga amazima nyongera kubanga nsomesa abantu about love because abantu bandaza omukwano era abantu abasinga balaba video zange biki byonna abo ane baga video Silver tukwagala nengamba really ngamba nange mbagala nnyo girlfriend ebya girlfriend sinakubituukako because sinakubeera mu mbeera eyagaza kati girlfriend namusuzaano okutaka noba olina ebigambo nokubaamu nga wali era olinawo okyangiramu naye ku sente z'okoze ku Crown Japan ndaze omukwano naye era kyetaaga abantu le abagenda okwando nibagamba waye kati kwasaganyizeeko Crown Japan tusobola video Silver asobola ki okubeera obutuufu awo tugambe kirikiriya ezo baziyita Crown Japan balina electronics zonna TV fridge oven kati bondeeta naye tuba tuli mu kayumba katono newe tufunayo ka oven sizo ku bigambo byoyina nokubusente betukola ku Crown Japan nzisino abakazi twetaaga nze obuyo ine ebigambo nze nfumba nno omukazi kayoyinza omwagala kale kye ya love esinga enyuma nyunga ofunye omukyala amwina obusente butonotono ne mwezimba ne building up ne mwanga mulina ye love ne wangala ye love eba y'amaanyi naye kati no babu gyosanga olinga alina ku sente mugagga agenda kulaga omukwano gw'osuubira ajja kulaga akakwa mu love eri awo nawe ojja tukobikyawo gambe ogwe kati n'obita sente nga tewera sente anti kati obeera mu mukwano otegedde ekyeŋŋambye bw'oba mu mukwano olina okujja n'omwagalwa wo yennyini gwe muvudde wansi naye nga talinaamu naawe tolinaamu laavu yammwe bayamaanyi naye kati bino byesanze muolya mugagga n'omwagala omukwano tegujja beera siriasi tajja kuba na budde bwajja kuba na budde bwa sente okola okyo okubeera nga ng'osobola okusigala ongambye mbu wali mu ssomero siba tobangambye kwasobola okusigala mu ssomero n'oteekyawa nenteekyawa anti kisinziira munagambe nti abantu bobeera nabo bebasobola okukolaga embeera gy'obeeramu notuuka nawe nwebelivinga kanooba otuuse mu kaliyo endala ng'oli akuyisaamu amaaso biki gamba tebindya nange nsobola waayo olaba nabeeranga n'abantu ne banjizaamu amaanyi ne banjagala nga banjagala kati ate bano bensanje busanzi just one kati kusomera ani yakuzaamu amaanyi n'osigala kusomera abantu benasomeranga mu first of all nasooka kutandika mu ssomero lyabaliko buli lyali ya primary Canfas School for the Physically essomero nga lyabaliko bulimu ngalizaamu amaanyi wadde baliko bulimu naye ne batuuka ne baŋŋamba abo bogenda mu secondary togendagenda mu ssomero lyabaliko bulimu tukwagala mu nnomo ogende kati ofiiringa eki embeera endala nemperekera secondary obukosi akola hayi bampeerawo obwa HP nensooka nkulira abasinia wana kuba nali awo ndikafu buli omwanga celebrity yatose mu kifo nga nange nkyalinamu kuba celebrity nga bampeera ddala omukwana abaana nga mbalaga omuhaba njijawe nenjogerako awo lumerika nihayi washawe yagana ono mwana nekyasuka nobawogereramu America nibagamba omwana ono banekyasuka oba mama we kati ayogera America naye oba daddy nga bo banewunya bwe bayaga this guy yatondebwa banjawulo kati wina feeling so happy niyo bwa HP enakuzo bateekamu ne ssente simanyi ku mulembe gwo omulembe ogwaffe munete bateekanga mu ssente naye ogw'ennaku zino olina okubeera ng'oleeta abayimbi olina kwaweta abayimbi naye kati guno gwange kati ogwange nga ebbanga nkubuuliddeawo kasitola ate nali mugezi nga ngezezaako ng'alimu abaana mbagamba oba bakozi ebikolobero mbagamba mufeezi kasitanza ali ku ntebe temufaayo kati nga bongera okunjaga bagamba nogayo olaba talina kyasobola kwogera nga tulina kye tukoze awo bateeka gwe oba omaze abaana saafuna hardship tebangi yabandaga omukwano bullying tewali eri essomero naawe lyaba akagujje naye nze nalifiiringamu nenyumirwa
So ng'owandiika otya ne nawandiikisa nga kigere mu mateeka akubira ddala eyo ya art biki okuba n'ebifaananyi ya lessons nali natwala actually art gwe natwala nnyo art. kati then bwe nga bakuwa extra time mu kusomero Extra time banyongerangamu extra time of course banyongeramu eddakiika kati tuba tukoma mu ddakiika nga 2 banyongeramu n'enkomamu 35 banyongereramu ngaawo buli extra so there is no single day wawulira nti kineekooye abantu abalala bandaga omukwano batichaji bandaga omukwano kale nze bulamu bwange bwenze nga ntambulira people they are showing me love. Showing me actually love, yes. Nakoma 4. When I come after 4, you know, talent nezija. Ezajja nitandika okuba kale wadde ntabamu emabega bino bankozesanga ne banziba nentafunamu buli lwogamba okukozesa nze mbeera ndowooza kirala olowooza mukwano mulala ate ogenzi walala mulabe bakozesa mmanyi birala like someone nakutwala Bulaaya mu America nakozesa nakufunamu ensimbi nakumala nakasukawo mu geto biki ebyo ekyo kyali kuva mu primary mabega nga bazze bankwesita ne mu secondary banziba nengenda e Bulaaya biki gendako eyo mu America nembeerako mu New Jersey hotel bagiyita I think it is oba hill eri awo something hill. Yes. So you went to America? No, sorry. Nengendako mu America. Ne bampa visa bulungi ne bantwala n'enzanyo gyange nali nzanyo gya chess ate baali bankozesa bukozesa actually munsi yonna nze nkwata kyakubiri. Chess bagezi wamane wano chess mwangu ebintu ebizibuzibu byesitakusuubira first of all ne wayigiriza okweriisa n'oyiga okuwandiika bibeerawo Katonda agenda kuteeka mu bulamu obw'enjawulo nga buno abamanyi nti what is next over in your life abamanyi kyazzaako kasoba tolina kubeera eno niwenenya n'ogamba why me nedda sigala ng'omubi osigala otambula tomanya ekijja. So we back to kuzanya chess. What happened? Yakuleka mu hotels. Nenzanya bulungi. They brought me back. Yeah, they sija kuyoga too much about that. Yes, no. Yes. But what I wanted was to find out. So chess, Ate, why not other games? Why not other games? Chess, it was a talent. No, ekigambo kikya talent kinsobera ogamba talent buli kimu talent. Yeah, because bitone ekitone kikatonda yakikuwa ekiba kitone nga kyo kya Katonda yakikutondera bino beera nakyo agamba ngenda kuwa kitone kino kati bena gabina baby njagala so company mao kuma ombompe obugambo busifu olabe chetara kiba kitone teka yonkute nkuwane yagala kumbana nende toto naye kati olaba ani asinga yeto abasinga anze badetesa doli nengeja agamba nti company yabakisoka wadoli na hizo kungamba bugambo nenga ina kakuwane nzina kugambye goyino kumpe bigaba bye kati bigaba byompa yegendo kuwanisa. Let's just do nzempane kale nawo olekamba bye nkugambye byogendo kumpa okwana musajja bijjo kumpa zibe njo kuwanisa kati bina kakuwane naye olaba tokwana musajja mukazi takwana musajja biveeko asiwe yasiba kubulira obo kwana kubasajja kwana ku musajja nakwako kisende nga ina mukusende silva ati mbulabiro gena kwana masajja abaina silva gena yasiba kubulira kwa Japan ne bane tegena ntinya kwa debintu ninda kukwana yagala kunkwana nze nga sikwanika kuba already nsanze manyi mukulava nze kwanika ekitegeeza wamba Silva otuwagira twagale abaami nga balina ssente sikyo ekyo nkikugambyeko bugambo oyinza okuba nga byawo olina kale oyinza okwagala omwami atalina ssente manya tojasangayo true love batono abagenda okulaga omukwana batono ekitegeeza nange ndye oli mutuufu naye beera nga otegeka true love yojja banaye bankwabula ennyonnyo we natuukira ku mutuufu onatuukira ku mutuufu abantu gye bali abaagala bya ddala ate waliyo nobosanga nga naye ayagala abalina ku ssente batono
naye ate abaagalira ddala nga tebalina ssente gye bali. Oba lwaki abatalina ssente munaye babeera n'enaavu nyingi. Tondaba kati nze nyina ssente nyina mukwano. Banene tekuteeka mmere ku tekusaba butateeka emmere ku mmeeza. Aba alina omukwano aba alina okuyiriba akole kujjawo nga taagala kukola. Kati bw'oba oli wakunoonya like a girlfriend onoonya afaanana atya bwe bidu Onoonya girlfriend kizootunuulira. Sometimes abasinga bagamba nze njagala omusajja muwanvu, njagala omusajja mumpi, njagala omusajja bw'atyo nkwadde. Kati nga nze bwe mba njagala omuntu sijjagamba nti oba njagala ono njagala ono oba afaanana bw'ati no, simba njagala omuntu ampa true love. Tewali kirala kimba njagala as long aba njagala mwagala. Ne bwe sitakola n'otakola ki? ne bwe sitakola nga siri Omuntu aba agenda okumpa true love. Of course ffenna tuba tulina okukola. Why don't you? Lwaki tokola? Mwina mwina okukola. Wazize kutuula wako wazize kutuula butuwaka. Bamwina okwebereramu. Abandi manager bwakugamba yagala true love. Manager agamba true love eyo naye. Tujja gitegeera tejja kunyuma. Ate twakukutula naye tejja. Mama neteka mapenzi gana neteka niombe mbele kumeza tukule. Kata tejja kuleeta nawo mapenzi ku meza tesobola kireeta ekyo. Naye twetaaga tuzimba ffenna. Wakabaka ne bagamba baali bakozi balekawo n'abaana baabwe bali mu bulungi. Kiriwa tuwagira abantu batalina ssente wamma mwena mwina okubanga mukola. Mwena mwina okukola as long nga mweyagala mwezimba together. Mwezimba mwena. Kati olwo kati kanzira ate ku kitone ekyo kyo ate kino ekitone nga nze nga bondaba bwentyo embeera nga njogera baagala nga oli ayagala mukolere ka voice ak'enjawulo ne birthday ayagala surprising in person I do it. Lwaki nti nkozesa nnyo bino ebintu because naakoba ne manager oba nti like obusobozi bwa studio omuntu n'aŋŋamba why VJ Silver can we do for your studio ekyo nanungambye singa kibaawo banekimenda kumanya. No kyengamba wa passion wagijjawo. Passion yokola kino ekintu wekiti kubanga otugambye Chelsea ye just yali passion bongo right wawira nga that's what you can do. Nange you're the best. Second kati then to transition okuba mu Chelsea ne kwa bino biri different. Yeah, kati bino biri differently. Kati kino ekyandeetera okwagala kukola kino ekintu. Abantu abamu bali eyo mu bifo ebyenjawulo abalala bali mu mawanga ag'enjawulo nga beegeza mu tuyinza g'abakadaama bali eyo basiba mu kiyumba babeera eyo nga balengera nga balinga baweddeyo mukama we najja n'amuyombesa amugamba ebigambo bingi nawulira nga essubi limuweddemu naye kati baba tunuulidde VJ Silver ng'ali mugamba obugambo butuufu sigala ng'otambula sigala ng'omuvinga afuna essubi n'agamba waawo katulaba VJ Silver ngambye nti nsigale ntambula nga nze kadaama kati nga lwaki amazima keeping a moving kati it means motivation kati nze ndiwo okuzzamu abantu amaanyi ab'enjawulo naye ng'osobola okwogera bwoti lwaki neera wateekamu ebyuma kyokubuuza ati nassaamu ebyuma kati nga bino waliwo abantu abagamba muno okuva edda Bina ye role model wange segera njagala kusoma by'amawulire mbere nga Bina njogere nga Bina segera kati naawe inokubanga passion wagijja somewhere guna tunuulyako nenfuna bagamba naye omanyi kino nsobola okukikola ate nekifunamu practicingira wali oli awo wakiroota oyo abeera Mike Blizzard simulabangako simuwulizangako VJ Junior oyo abaka Blizzard wange kubanga ye oyo gaya binkolera mwagala nnyo newadde simulabangako nenze mwagala alina obugambo byayogeranga alina akantu kayogera n'agamba kangezeko kakogira mukwano oliriko neyagamba nti amasiba kakatona success comes in a lot of many ways era nga bwekyogera ku success comes in a lot of many ways amasima bwobeera nga ekisooka ng'oyinza okubeera ng'oli mugumiikiriza eneebeera success lwotegeera embeera gy'olimu niweerabira ebirima ebyoyize ng'oyitamu emabega ogamba nti ngenda mu maaso that is success buli wokwata akadde ak'enjawulo amazima akaddeko n'okanyweza jjukira akaseera akadde tikadda mabega amazima nako kabeera success gayina ndeetera okubanga agenda akagambaako n'empulira nga kirisoba nakwadde anti bukoyesa obugambo obwo
okuleetera okwebelieving nogamba kituufu kati olaba VJS just nkwanya example yange kati otunuulya omuntu nogamba kati nagana nalengera VJ Junior nga muno gayi abinkolera nemwagala ng'omuntu nange netandika okukikiisaamu netandika okukola netandika n'okufuna obutabo ntandika okusomako ku bintu ebyenjawulo nagenda olengera nga kituufu mu nsi muno nandi banatondebwa okubeera nga nzizaamu abantu amaanyi kuba ebigambo ebyenjawulo nga twabiwulirako bigambo ebyenjawulo different oli nagamba yes that is true. Yes, of course, nyinza okugamba nti olunaku weetaaga okuwayo Katonda eddakiika ezo second 60 second walina okuwayo by the way actually olunaku Katonda samukya kati kankunyumize Katonda teriyo nsonga gyengenda omugamba nkyawe nendayike mukyawe because ampadde obulamu because andetedde babina bebi nabo banjagadde andeetera abantu ab'enjawulo mu bulamu bwange bagenda okundagaanjawulo tusobola era nze olunaku nkwata 60 second neŋŋamba Katonda banaye buli kimu nkwebaza buli kimu kyompa abantu bondeetera bikosa zino nange wenengera nandibadde nga ndi ku street nsabiriza nandibadde nga ndi ku beegiya naye Katonda oyinga ejja okumamu ekintu nonkuma bulungi ate buli kaseera nofuna engeri gyongabirira mukaga omuntu ekyo nakyo tukyebaliza Katonda kyoba nakisaamu muleka ne mukyawe naye ate bagamba nti abantu ababeera mu mbeera ng'eyamu babeera banyiikaavu buli ssaawa nga banyiivu nawulirako n'ekyentondo ekyo kyembadde nansagala kyogera naye nawulirako ekyentondo manyi abantu nga ffe bwe tutye bw'oba omugambye like mulema akifiiringa ng'amuvumire naye ate oba tomuvumire kyoli kati bwe nagamba ngamba kubina beba yambala nnyo bugaali bindi ba ngamba gwe ndabika gy'olabikamu kati nawe oba ogamba VJS omanyi oyo mulema alina emikono giri bwe giti atambula yenna ali bwati kati oba tomuvumire oba olagirira omuntu wendi ekituufu kati please obanga omuntu akuyisa ekigambo ekya badress abatakuvumye Bw'amala okutegeera nti nakuinspiring nze VJ Junior watandika otya okwetraininga natandika atya okwetraininga wakwatanga kubanga tukusanze n'ebyuma bino right sikitegera wafuna ssente n'ogamba kwegulira ebyuma ndotanga opracticinga weka wasooka kwepracticinga noga sikitegera gwe watandika otya actually kyali bwekityo I think this is your passion that is my passion now kyali bwekityo like this katolaba bwe nategeera nti ekintu kiri amazing nasobola okuba nga nfuna ufa eyaroga yajingulya namugamba njagala ongulire ufa mukwano gwange nangulire yo ufa najikugulira ku bwerere yajingulya ku bwerere yali mukwano gwange nga njagala nnyo yali muna Kenya yali ampanga n'emmere ngandiisa nangulire yo ufa muganze njeetaaga bwe yagimpa saati twalira nti ngenda kukola ekyo kyennyini abeera beezaawo byange ngamba naye lumu kankigezeko lumu ŋŋendako ng'essimu nali nyina akasimu kangaawo nina akasimu kawadde tikakola bulungi naye kankolera naye ŋŋendako ku live emu ngamba naye kandisitinga ekino ekintu eri omuntu ombwana akisiima mazima ngenda tambula n'ekintu bwakigaana ebimanyi nze tebijja kuŋŋamba kirala n'abeererawo awo naye ŋŋenda ku live emu nasinkanawo omuwala omu n'abala abaaliwo nenkola akasinema k'omuwala nga nkogira ebigambo kimena gye mbijja my first time wala nakaaba amaziga serious nakaaba amaziga n'abaali awo bonna nebankuba olugano bagamba ono gayi abadde ayogera bino ebigambo bawulira ne bagamba awo mazima wenakakasiza nti I can do that so nofuna ne microphone nenfuna ne microphone wala yakajingulira bbanga lino bulijjo nkozesa just kiwufa waloga yawo yajingulira waliwo family bagiyita muvamu achieve association my family ze naye ngesupportinga nenda z'omukwano ze ngesupportinga mbenja for the range bansupporting ze kati bw'oyogerera okwo kusasula sente mmeka mwemba njogedde ntya bw'oba okozeeyo ola ayinza okujja nga agamba VJS oba nyina emitwalo gyange abiri nkolera akantu nze njagala kusupportinga you do things well nemukolera naate n'asiima n'agamba sigaye n'asiima naye obusente ne mumbeerawo mpolampola ate tebumala naye nebeerawo mpolampola kuba tebusobola zimba studio gye mba neetaaze
Kati what the first wafuna ozijukira ziwasookera ddala okufuna ayo mwala kuna mwana yampa emitwalo gyali n'ozikolamu kyankulaba nazikolamu ki olayika wagenda naye gatayagala kulya watermelon ayagala kulya bya bbeeyi bya bbeeyi ye lwaki toyagala kulya bya bbeeyi byetaaga mugagga tubirese wano n'obinerira kijanjalo na muceeri bwobanga gwagiguze njirya nenzi gutuleka nze kuteekemu ebirungi otoyagala byeteekamu ebirungi obanga oyagadde oteekamu ebirungi nga kiva ku mutima tuzirese ogamya ezo zabagagga ebintu byabagagga munaye birumya olubuto birumya olubuto byabagagga kati mbadde njagala kubuuza ziri 10 gye wafuna gyongambye 10 10 zinafuna wazikolamu okyajjukira 10 zinafuna nazigatta akasimu nali nyina akasimu nga kabi nengattakaawo kiteekayo nengula akasimu ako era nkayina akasimu kange nengula akasimu akanyamba okubanga mbeera ku live eyo era wake nali nyina kaali katandisa okyankala naye nengula akasimu manyi mukama agenda kuyimusa kati kambuuze nga tuvudde ku bujjanjalo n'ogudi mmere ki gy'osinga okwagala emmere gye nsinga okwagala nga sente ziyingiddewo kati zeziyina emmere amandi aka KFC bana etutumye KFC ajagala onesinga manyi okufumba KFC director ground Japan kati tutumye KFC zinesaawa jayagala tukube simu okikakasa awo nina kati eyakamulali bankuyina kamulali oba onzise oyagala oyagala y'abaana eri ndakaeyo etali kamulali oba onzise kati ogenze n'ogamba nti this is your passion era saazino kano kino tubeera tulina ekirooto ebirubirwa byaffe why we get up every morning tugamba mukama weebale kati nga tulina ekiruubirirwa nga kiruubirirwa kyekyo oba naawe olinganga ogamba nti no mbeera ku mmere ya leero kasita nnyingirawo n'endya kibeera kiwedde kasita nsasula renti kibeera kiwedde oba olinawo oweetunira n'ogamba wano wenjagala okubeera actually nganze bwenfuna omuntu nankwatako basponsa oluusi nteraga mmanyi nti bwenfuna omuzungu naye nze omuntu yena abazze mubulamu bwange willing kusupportinga ku talent zeezo my mission egyenjagala nganzi njagala nnyo okuzimba foundation kulidde emikono gy'abantu abanyamba sikulakotine family too much mbuyenyambye kati mba njagala kubuildinga foundation so kubanga nyamba abantu abalala I support others nkole foundation nyamba abantu abaliko buli nyamba abaana abalala bali ku ngubi gye bayebyo daso era nga mission yange era Katonda yenjagala ekyo kyo akinyambe tukire talent zange nziremo kuzanya chess ngedeke bulaya nzanye komeo building vision yenjagala ozimba foundation I support other people my fellow others because for you God has been merciful so you also want to use your talent okusomesa neera abaana ne bayiga kuzanya chess nga abaana ku luguudo nga tebaagala kuvaako bajja vaako terikevaako batya abantu kisinzira omuntu ng'egy'omukutemu kati ate abo abatagala vaawo babawendule babasindike naye babaagala ovaawo ng'oli alengera ali bubi agenda n'omuyamba n'omusapootinga nabo onyumya nabo naye oba okiraba wanyumyako nabo oba naye nga ginze kyekyo vision yange gyenjagala kuzimbya foundation gyenja okugamba to support other people kuyamba abantu abalala mbasomese ku bino byenkola for example chess kyenjagala okumanya bw'otunuulira ekyo oyise mu mikono egy'abantu bangi nga boogamba kati nkugambye bali abantu baagala kuva ku street ati njagala kubuuza gw'oyinako experience oyina mikwano gyo oli obaddeko lwakubanga engeri gy'oyogera ne confidence olinga ogamba bo bajja vaako like ngaabo nyina mikwano gyange binakwatanga like video nina nnyonnyola era alo yangambe bane kunaye ka video ka voice nga kogera kufa abantu abali eno ku nguudo namugamba mwagala mbaweyo obubaka nemabuuza naye muyina essimu ate mbeerako kubo please katukolere just ogere kuffe embeera zetuyitamu
naffe tuzzemu amaanyi bagamba temufaayo njakakola musajja kuba yantextinga kaabo naye abantu abamu bagamba nti abantu ababeera ku street mbuno babeera balina byejo balina byejo abazadde baabwe okyogedde bulungi era ogambye abavunju mbu babeera tebaagala bagunju tebaagala kukola mirimu gy'awaka simanyi kituufu kiriwa awo nno okyogedde bulungi kuba ogambye abamu kitegeeza abamu bajja just kutuzanyira ku bwongo ate omuntu wadde naawe obanga omulengero ogamba kituufu neyeetaaga kati anti kasinze mbuulira babeera ku street bo babeera batya omuntu abeera ku street nga byeddera yeetaaga obuyambi tojja musanga na ku street wakawoka oyinza osanga omuntu ng'ali omukadde ng'ali ali mu kayumba ke kali eyo munda nga just talina kyalina ali awo naye yeetaaga buyambi nawe kenyini nga foundation olina okugenda okola kino musapoota totunulira nnyo ku nguudo wokka olina otunuulira n'abantu abali eyo abali eyo like ng'omuntu ali eyo mu kayumba kayumba kanakyana mukuba ekigo n'ogamba oba omaze okubamukoza foundation n'avaayo mu nnyumba n'ajja nedda tasoavaayo ate najja ku street kati aba street oba oyogera aba street kati banjagala ndabe nti baalaali bagamba mbu aliwo abayaaye mbu kati kyenjagala manye bazadde baabwe babeegaana tebaagala kukola mirimu waka ne badduka tebaagala soma gwabeera nabo gwe baakugamba kisa abo otunuulira ayinza okugamba nti maama we yafa dadi we yafa oyo aba yeetaagira ddala buyambi nga kituufu omuntu nga talina mami dadi nga yaali awo yasigala oba kiyita namunigina kati oyo omuntu asobola okulaga nti yeetaaga obuyambi n'olingu yadduka ewaka oyo muleke njagala okubuuza sagala ogende mu details just manjaga nnyo okuinspiring abantu motivating abantu ayina ebbina omumanya ayagala nnyo okumotivating abantu right oyisa mu mikono mingi nga bwogambye family tekubeereddewo challenge ki z'ofacing wala naffe tuliwo tutulina challenges like njagala omuntu akuyigireko something because oyina that spirit of like not giving up your jolly never munda oyina ekyokunyiga but I need to motivate others there's something to wayitamu awo somewhere. Okay, for example challenge wengambako challenge first of all esinga okubanga empairinga mami for example mami agezaako okubanga abeerawo nze n'obuzukulu we yes kati mjukira nga ye she atunda like pancakes ezo like kesi nemubaka ekyo kitegeera kati ekyo kikalenze kinchalengingira ddala kinnuma ekyo kinjako koya challenge endala nga nze like for example njogera kuno nandibadde nga nange nyinawe embyu like nga nyina nange ebyuma bya studio nga byenkozesa nange ndicoding ene film bagamba VJ Silver MJ recording zeno ka film kalungi tugende ku YouTube tukole ki tukalabe kati challenge nayo njina challenge endala for example kale n'okusasula ennyumba bibeerawo nebintawanyamu ebintawanyamu okusasula like rent noembeera si walungi nnyo yawo kati challenge kali yonji facing of course but ku bigambo byemba nga ndi awo tukalinga mbolaba if others can why not me kati ekigambo mankyogere kigezaako awo nekinzaamuko kumaanyi kwaba balaba basobola baki naawe tolinda akaseera kaako I can nze ngamba growing up challenge awo growing up challenge like how there's something you might have faced out. I know I've been facing some challenges when akazaalibwa like the village nga bagamba bazadde omulema ngwekyalo ekyo kyalaka bali kyebazaalangako omulema ekyo waffeeyo ne bagala okuvoola mami nange kennyini ekibeera so bad time yatuuka nenga buli kimu nga kiri okay that's how I can tell you about that babagoba ku kyalo tebatugoba just bakirabula biye balina obuyinza obugoba mukama wabuyinza mukama wabuyinza olaba engeri gyakututumuddemu lwakubanga awo olinaffe tukutegedde n'abantu mutegedde ate n'abantu banjagala nabeeranga awo ku TikTok mbeera awo nempitamu banfuneyo omuntu gwenkulya akantu naga wife gyesibanja kujja nkuwagira nensanga Ankoram nasanga Ankoram ku TikTok nga mpayo message awo tono nemkulya akantu nekamusanyusa kale lumu tuli awo tuli ku TikTok nemwa kimanyi one day tujja ku meeting ana kakimugamba ku machawe twa meeting ali awo
ya wagula wena nkwata ka video kange nga ndi mulwadde ngawo ngwali outside the forest park yawo itwali unamugwako nga ankora mungu meetings anga VJ Silver nacho kamba aga namba agawo yamba aga netubera awo nagamba tugakwata ka video tukasindikira omuntu wange gwemanyi Crown Japan yakulaga ku mukwano nangamba nekingwe VJ Silver nkola oli mu mbeera mbi nnyo naye ejaterera kukyomanya tugenda wiya mpola neka nkwate ka video tukasindika eri Crown Japan nenkola ka video nga nkola Crown Japan abatunda ebintu ebyenjawulo ebyo gadgets ya electronics ebyo fridges akabi eziwangala bikie nekakola bana omugagga enkoko ya KFC bana yafumbye enkoko yasodogambo waye kandetere ku nkoko yataddemu ennyaanya nyingi nagirabye naye obuzibu nande sijja kugirya watira jateka ebijanjalo byo jateka ebijanjalo kyambi kati awo Crown yandaba nebyaraka binagamba I love that guy. And surprising awo ne TV buli just ina ka TV awo. And surprising awo ne fani. Mukwane. Mama. Awade kiringa awo kushanya akabera ne kachuka mukolera. Kati nawo oli influencer ati muna nange mukole. Mukolera tuli ba influencer kati. So gamba nawe kati ku social media okwo. Nawe ofunako ku sente ngolanga abantu abenjawulo nga Crown Japan. Right, like ndanga abantu like abantu bana kujja ntimba kubira ba company taniko bakubira bulanga but I know baja when they come of course right because the voice katona alimba ateka n'abantu banda go mukwa bane nebaza abantu banjagala mwabasinga bagala VJ Silver MJ mbebaza nnyo mwabasinga mu kintu kino so kati wano olangira Crown Japan katwe esazi no ndi Crown Japan kubira obulango mpola then nekiba kitya okuba obulango then nagambo wayi naga VJ Silver commission kanfune kyenkuyizaayo ano baguze kino kanfune kyenkuyizaayo beerewo alo bunamukubira ne muga naye era mbi benga kitufumbira genda bukidde nampayo ekyekumi nekimbirira nekikutuulamu nempulira essanyu mukama yakuteekako favor nze mwaye kizanyisa nno kubwe era singa onteerako wano nsobola okuwaana ogenda kumpana soko mpana empulire mpana ama VJ Silver ekizanyisa VJ Silver nina okulinda nakambye osooke eddoboozi nga litambudde ate nga liridde leka nze nkuwa ebigambo byebonga byogedde ekinsanyusa Kabaka VJ Silver ate anayogera obugambo obukitefu ne bwenyingira musaayi amazima nempulira nomubiri ekinsanyusa ku VJ Silver bannanga alina amannya bannanga amanya bulungi era agezezaako kubanga olabanga menye nakasimayiro maisifunangayo omuntu ampandamu katangambyo kasimayiro ampadde kasimayiro banaye nangamba omwana alina kasimayiro kyenasooka okutunuulirako bayirawe kyenasooka ekyo kinero olaba sitandikidde ku simayiro tandikidde kasimayiro sifunanga kati kankwe dore nisoko mpani mukali nze sifunanga omuntu ampandamu nenaye yaba akuliisa kale kati byonna sifunangako omuntu andiisa sifunangako omuntu ampaanamu kati ona ampanye magenze nampaanamuke nakasimayiro akalungi nempulira nga eddoboozi libadde besikale naye kyekyo tugendera dodo nawe wanda tugenda kuba sikyo Eric
Dodo. Kale mwogereko bwogezi. Kale tule. We go. Ngena kirowoozaako wano tujja twogera nga bwe noonya ebigambo buno mu mutwe wano. Banaye kale abantu bazibu. Olaba bannayuganda. Naye abantu abalinamu lave sometimes tebagala nnyo giraga eri abantu. Wamma. Lave bulogiraga eri abantu abamu abefitina bagamba waayi. Okimanyi omanyi ekineewunyisa. Bwe mbadde njogera ebyange nga manyirako nga gwate yogedde kale mpasa kungenda kusooka birowoozaako byengenda okuwaana ati nze kansoke nkwanemu katono nkwanemu katono. Okay. Wow. Terekedeke bayise Doreen Vice Primacy Queen Angel ama kagezaako okukyusa ka voice ne kaba kanakatunuulira liiso lyake eri bwe bayita Black Beauty Irish agamba kanakyala kalina otumwa tumyufu okuzama namuke kwata kayindo kakamazima kayindo ka bulamu ka breathe of life balenga bampaye gede lyennugu batakyapana pina nyine yawe makayindo naye bwalina bwayirisha obulungi bannaye obuntu bwabwe obuntu bo omuwulidde bwagambye sibisekeza kati ngenda kwongerangako mugundi nzije wano agambye ngenda kwongerangako nzije wano neetege ize dodo awane tandike wamma sibaina kwongera wallahi ngenda kuwana nga tetulaba amanyiga kale nyimbira makayimba gamba I found the love for me. Nimisingo misana nekiro because agala kundeka feelings my way mali nzafamu tetubera singo kiro manyi wabera yemese wabera yo chi kwene kiro bera singo ngawezi teka wana mkono wagukuba mkono guseo. That is nice. Okay. Yeah, I do. Bera girlfriend wotula wali no nsiga. Ya nsako kubanga bofana na obuyaga kubenga bofana na ekyo kiri easier. Nsako kuba. Anyu alo kafilimu hao. Kafilimu yako. Kanza nyusanyo. Kali kamanyi. Sajja kuba. Dozo bokategedako. Kakunyonyeremo kambuli yalinya lyako. Ayakuba omwali kivani ngali bute. Yamala mukuba bali mu lyato. Yamukuba bulungi wamala mukuba. Kajukira ku kafilimu. Sikajukira. Wafuna inspiration. Unafuna inspiration. Chandetero kubanga everything can be possible. Titanic. Oh yeah. Titanic. Film nga ya myaka ja feja. Ya kudamu jinonya. So painting like casually, like painting no tunda, I don't understand. So lokungama now sinafuna support ya mani. Yeah. Ndiawo just ndinzo muntu anavaina gamba vijeso babanaenze. Supporting like you do all your talent when I spend but somebody used to tell me that wario genda no truly ku street by them no take it street no not me Sibena Hawk Street yeah I've never when I said I was coming to your gundi just nagamba you guys here manyoko bebifananyi it's not you but what I'm saying nguli wamanya nze nokwesibako
Batandise n'okukola ki? N'okwesibako bagaye omanya nga ndomanyi ogamba oyo mumanyi. Nali mumanyi. Yayinza okubanga mumanyi ng'omugeraganya n'ogamba yizi muzimu nga baba kunyonyodde. Ogenda tuka n'ogamba ate nga ye mulala muko. Subject yali ekuweera obuzibu ku ssomero. Subject yampanga obuzibu ku ssomero. Subject yampanga obuzibu just ebya science. Kyokka ate kati ne mukwano gwa science. Ninge yampanga obuzibu science. Kyokka tiyo science nga banno. Nze nali ngamba abantu nti munnaffe tuli wano ndowooza kugoogerako boogezi. Omukwano. Mukama teyatuwa. Atula omukwano banayo teriyo kintu amazima ga Katonda. Bonna weesimerera sigala ng'oli single because bannayo heartbreak ero. Ankonyumize teriyo ekintu ekisobola kuba emirembe ng'omukwano. Because buli kyetukola mu bulamu bw'ensi eno kyonna mukwano. Kati muzi wano temundaza omukwano. Mukwano anti gwa bintu byanjawulo nga bisatu. Waliwo omulala ogutumenya emitima banenga. Kati ogwetugenda mu gw'emitima. Ogw'emitima omukwano gw'emitima si kyankugamba nti nkwagala. Sijja kusinkana olunaku lumu nkugambe nkwagala. Omutwala akabanga tegeera muno mwetegeere. Bamala kutwala ebbanga okwetegeera. Omukwano mujja tukolerayo akantu. Manya abantu bentegedde nempa obudde. Kati baluwa kyabalaba. Nga bino bagamye ogonna obusooka oguleka nja kujja nkulimbe TV Crown Japan ja kwanjitwale. Kati abo gamba nti abakumenya emitima ojja kuba nedda bogambye olaba nti bakumenya omutima. Boyina omugamba bwoti n'omugamba amazima wandaga omukwano wandaga amapenzi nagezaako buli kimu ekyange amazima nengezaako okuba omutima gwange naye nokeera ku makya ondabanga kasasiro naye kati wadde sifuddeyo wadde wandekawo amazima ga Katonda n'ogenda naye kati neeyagala obulamu bweyagala n'ekiwowo nkyekuba kati n'essanyu nafuna ba ex mundeke temwina kye muŋŋamba baekisi bakuleke talina kyagamba nokaaba kati wagira kana akantu era nako kano kaviki kino keyagamba wagira kana akantu kankakulage wano kankulage wano kana akantu kanjikiza nnyo mukwano kankalabe wano kaliwa. Let me try to check it out. No. Antuko kekano ngoli mukwano gakunywezeza soko bulire kati for example tuli wa Doreen nga abadde mukwano omuntu oyo nesi olwakyo nejjako mulira So I guess it's over. amazima kibanyi kibuli kimu kyonna kisaanyizaawo saawa zino. There's nothing left to say. tewakyali kisigaddewo. Take the ring off my n'empeta yange gino alinasobola okubanga ngatyanze naawe finger and just call it kati esobodde okwanga essanawo mu butikitiki day. Thought we had forever, akaseera kemaze nze naawe amazima tokyakalabamu omugaso saawa zino but that was yesterday. kati kalinga kaseera keni mukulengera bulengeza kabaddewo just yesterday. You're such a oli mulimba omulimba w'omukwano wish era nga n'obulimba bukweraga ku maaso oba ku feesi yeeyo on your face. kyetu bayita ngaoli mukwano ng'omenyeza ng'oba onkoze bubi naawe awo oba okaaba mukwano mumanyidde n'omumanyi neddeno naye mumanyi akaaba omanyi omukwano naye akomanyiko kunaye akoyogedde nsobola okamuweereza enkeera nadda okimanye akoboka muweereza nadda ate kati awo oba oli mumugamba wanda nakulaga omukwano nondekawo bali mumubula ebigambo byomuzedemuyitamu naye kati ate kali ng'oyagala muddemu muddingane osobola kubanga for example oyinza omugaba ebigambo bino wammanga kankoye ebirala ebikyusaamu ate mu mbeera ey'enjawulo soke ngonawege wano nina wala okay wow mwagala twandiba just tufunye obutakkaanya obw'enjawulo obwagadde okuba nga bukyetika mu maaso gaffe amagi butasobodde okuba nga buserovingirwawo amangu ago bwe mba nga nze yakunyiziza kuba ku ntobo y'omutima gwange amazima omwagalwa nsaba ompeewo ekyansi endala mbeere mu bulamu bwo bwe mba nga yenzi avuddeko omutawaana ogwo gonna amazima omwagalwa nsaba just otuuleko wansi naawe
otegeera akaseera ako wekwemu mutima okomewo nzirira otegeere nti ebyaddala nkwagala olaba ntuuze ku extent eno kubanga njija buno obubaka kunva ku ntobo y'omutima gwange kimanye saagala kufiirwa mwana sala okwagala nga njagala nkwagala obulamu bwange nga saagala kuddamu kunoonya mwagalwa mulala ekyokka amanze badde ngamba kana kayimba nkamanyi in case you didn't know twalaba because you know those okitegedde olaba nti nga ono komawo silver yaganya okumvaanamu buli buveeko buleke tolina kyotugamba kati akayima ng'ejjo kategedde nze akuba kikategeeza mu bambi manyi ebyomukwano bambi manyi seetaka kuwuliza akayimba kati gwe wuli kawulidde buwulizi nze ojja tegeera nti omukwano bwe gutyo gubeera tulina ne wano w'osobola okufunira abantu babeera baagala oba oli nti tulaba baleeta bayimbi ku mbaga kati osobola tukolerako ebirayiro ak'omukolo akembaga akabirayiro omukolo nga mugenda mu birayiro kale ako bakoyagala kati buye kati mukasobeera walibanga okimanyi mwagalwa nkufunye olunaku olwaleero olunaku lwaffe olwaleero amazima wandi wajasi lwanjawulo ku Love Live era ng'okubeera nga lwanjawulo ku Love Live amazima nsazeewo nyimirire mu maseekati g'abantu nkuyanja okubanga jasi nkuteekako empeta y'obulamu bwange nze naawe era nga bwe nkussaako empeta y'obulamu bwange nze naawe amazima empeta gye nkuteekako eyo okugikussaako otegeeza njagala obeere bro my side beera ku side yange era nga Doreen amazima mpulira nsaze era nga nze kussaako empeta amazima nkusuubiza jasi mpulira nti ngenda kati awo ng'oli ku mukolo njagala bijesewo bajje ku mukolo gwo nkolere ekyo nkikolera bulungi olina n'omuwala gwegomba noonya bijesewo amazima tajjaganemerako toneegomba olaba ekyenjagadde like proposal instead of them talking ubagamba bugambi akawala akajja kakola bwe kati obanga oli musajja ng'oyagala bookinga vigisova oli mukyala introduction ezo ate eba just kuba kwogera kwogera yes baga akola bukozi bwaki gwe n'obyogera nkyogera nga kiri so zibeera sente mmekeezo kati just for yo bakuba kuteesaganya ofunafunye namba ya vigisova mgno gambo waayo agala ku mukolo gwange obeereko oyogere naye nga wali okirowoozaako ekyo ekintu nze nkulabye wano just ng'omanyi obikola yes I do them and so akikola ebintu by'omukwano bemagamba nti mmanyi omukwano bamanyi okuzzamu abantu amanyi okimanyi nekukwanjula naye tugenda mu myezi gy'okwanjula gino kwanjula nkolera ddala mbita nempa obubaka bulungi kati mbeera nina kuwaaki manya oba olina okumpa amannya obanga gwa asindisa oba oli musajja omanya g'oyo mukyala obanga gwe mukyala asindisa omanya g'omusajja nojjanga surprise oba birthday ng'olina birthday olina celebration ey'enjawulo yonna gy'oba olina zonna sente manager nziwulidde olaba nanezenda twenyambaze gundi naye silva namule toli mwangu manyi onswaziza sikuswaziza wewitebeera nswale bwentyo ate oswadde kasita nkugambye obugambo era ojjagamba tigeseoba kati tunaba nga tuli awo bikyani kusokako ekirala ekira mpozi kyenjagala okubeera nga mbuuza ate abazadde abalyonga
n'abazadde abali eyo nga balina omanya abazadde bamanyi obambi okwerinda obubi ne beebonereza bo nga bo abagamba bannayo bakikye nakola mukama okuntuusa kyetuuse Crown Japan omugagga ogenda kundiisa muzaina muliisa ngagga aleese Crown Japan ate